dakika 10 zezibule kweli sawa 5 tugenda mpaka sawa tushatize down internet this is very amazing 2.k no, we've been in 4.8 Ugambere decimu ngeri 4.8 live okay yes Columbia kati yes we've shut down the internet. Let me go show you, you're a very powerful man. I didn't know that everybody's talking you. Okay. The internet is almost shut. Hello, I've even started receiving gifts. Really? From my brothers from Gulu. From Gulu? They are sharing. They are saying I should go for the honeymoon in Gulu and enjoy. Yes. What do you know when I decided to I don't know the point you're explaining. Anyway, mwabana abawala kiri very very important okumanya potential husband wo. Ne boyfriend. Okay. Yanjawulo nnyo. Boyfriend yali temporary, it's transit. But someone you're going to live with for the rest of your life, you have to be very 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 careful. Okay. Ye muntu gwolabanga tonaba kwebaka, ye muntu gwolabanga ozukuse. Kumacha ekirala omusajja ono anakugayidinga, anakumentalinga, anakusupportinga. Singo ina personal challenges. Okay. Omusajja ono ayinamu obwongo tiwetaga mu remindinga. Kola buvunanyizibwa bwe. Yes. Okay. Bino bujjo byembagamba nti nze omukyala wange tayinza kukwata ku musaala gwe. Buli kimu kimukolera. Ndayiranga nti Mungu bwemba nimba Katonda mpa ekibonze kyasinze buli kyenyina kinzijeko. Simanyi na sente ze gyaziteeka, it's her money. Yawulira? Wala ayina petrol station kwanywa amafuta kasitegena mu kwota ngaddeyo bagijjuza fuulu. Mukyalawo. Bwemba nimba Katonda mpa ekibonerizo. Kubanga that's the typical African man. A typical African man ayina okulabirira mukyala we. Mukati waliwo 50-50. Ng'ogenda ku date n'omuvubuka n'asasula 50 naye n'osasula 50. Bubiruza wakasasula amazzi nawe n'ogasasula. Bone fees. Oyo taba musajja odatinga kiyenje. Okitegeera. Obeera otya n'omusajja ng'omudatinze for some time nga mwodrop yo tolaba mu kantu keri aggulidde. Duka 10 oyo you are dating oli mu datinga message. A message ekintu kibeera mu kabada kati kina kyateekamu. Omukazi noba n'omusajja 6 months a year tolaba ka necklace tolaba na kabina future omuyo wali kunyunyunta bunyunyunsi omuwala boyfriend we yafunamu ayina za iPhone 15-16 gwina ka Tecno ne ka Itel bokwata nga bambi ne network ebula gwe njagala oba kuyisiza bwatyo nga mukyali mapenzi what will happen nga kubye peta Ushegera dozi ngamulabira wano nga mukyali mu kudate signs the red flag says wayogera ko yes okitegeera kiri very 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 important ebintu bino tubiraba kankusese family yansaba abantu 50 mwena mikwano gyange mwenna abandaba nino ku apologizinga gye muli family ya limiting abantu benyino genda nabo bajiri abantu baba limiting era ne basukkawo kuba twadenga 12 okitegeera mwenna nadde sola batwala nadde sisobola kubanga bali mitinga numbers mujjukire omukolo gw'okwanjula family y'omuwala yebaamu exclusive rights okitegeera so mwenna besaayise temugamba nti Gashumba tatwagala no munnange bebansalirawo oyogeranga omukyalo ono obimukolera watugamba wano omukyala wo tasobola kuwunya mukka omukyala wo alaba DSTV nosanga nga wakyogera otya ogugu gwakubeera bubeezaawo nosanga nga there is a word you used kanzije ekisooka DSTV si mawulire mu family shiro yokutandika okutegeera nga tulaba DSTV nagamba mukyala wange this is her schedule when she wakes up I know gamba batuyamba ku mirimu awaka that's her role zisibiyingiramu actually nze n'okuyingira mu kiyungu mpulira nswala I know bagamba lunch mufumbe matoke kawunga lumonde oba n'enkoko n'ebirala n'agenda okukola bwakoma we kawungezi yabaga let's say sapa n'abagamba mufumbe matoke kawunga mukyeri bula 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 malaika bakoma wawaka nga tannaba kubako kyakoze I know genda mu kiyungu akakasebe yabagambye okufumba be bafumbye nti yes alinya amadala age alabe Netflix
anaabeku wentukira wakangayo kyalinganga kuuka oyitegeera omukazi owange talina kuwunya butungulu sirese mukazi wa kunfumbira mmere no malaika tafumba lwaki afumba simulese kufumba kundabirira abafumbi tebaliwo bw'aba yagadde okufumba ng'akyagadde demberi nene embeera mbuno emmere ewooma ya mukazi nga yagifumbye nonsense emmere ewooma ya mukazi nga agifumbye efaanana eti era nkiwulira kiyungu agikole ki ajule yes byanjawulo sirese kuuku oli muvandimu amalayo 10 ku 10 original wakitegera you cannot say you have a paris nga temuli bafumbi amalayo 10 ku 10 original a friend yali akola mu banka yimiza yena akasajja akakopi kasajja kamenya okuzuuka ku saa mwenda ogwekyo ne kaizo okudda wakasanga mwenda nga kava mugomoka ne kamugamba mbukagala binyeebwa ebirimu obubaala obutiko obubaala omukazi n'avuga mayiro nga 3 okuva eyo gye basula n'ajja kasubi n'agula ebinyeebwa n'ebitiko n'abifumba bigenda okujja nga keebasedda kafuluuta kalinganga akabizi akaberege ekiro ekyo olulala naddayo omusajja nalyo saawanganya n'agamba mukyala njagala kirenge molokonyi ebyo kati kankusese omusajja ku levo yange olina okuba ne washing machine awaka siba kiri washing machine awaka maid bw'atwala engoye towels n'aziteeka mu washing machine n'ezikuba olira her duty is very simple ziteereddwa mu walk-ins mwe zirina okubeera okitegeera mukina okuba nembuno omukazi tanteereddeyo mazzi yesu agenda kudda ku nsi myaka n'egyenaalemu myaka 62 mukyanaabira mu obubaafu obwa bbulu ne busabuni ne busigala mu matu omukazi alina okunteerayo amazzi omukazi alina okunjoleza simanya andi zange boxers bazisookinga bwe bamala zisookinga ne baziteeka mu ka washing machine kaazo nezikuba nezeekaza bwe bibeera tegeera bwe bityo bwe biri mwafumbira emmere nga lwaki agifumba kati buli ekitongole kyakolamu ali busy filing reports every day okimanyi ne liivu y'ennaku 5 baali bagimumye okola guno omukolo she must file in reports n'ebirala otegera dooza nti anfumbira emmere anfumbire kino no not me you cannot do that not me saalese kuuku nalese mukyala okitegeera kiba kiwe kiri kiriza nfune ku bantu dakiika 2-3 nzije tugende maaso ka saawa zino zigenda kwera 5 wadde bonga nina okuzannya akantu kano Mbona kagaba mpenzi na kana akantu ntage ifana njira Singing,
tukyali mu nsonga za Frank Gashumba ne mukyala we da kyata tukole abaavu omwavu woli wakufa omwavu fa eno live kyemanyi live eno kyemanyi abangi munyize naye omwavu ye kati bebagamba nti omwavu afi oba afi tugenda tuli baana babagagga embeera bwetyo bweri Frank Gashumba bamuyita omusajja enjasabiggu musajja enjasabiggu atugambye nze Gashumba akasajja keyagala de kasajja kani kweyagala kasajja keyagala olweyagala agambye bwemba nga mukyanaabira mu baafu nga mukyanaabira mu baafu naakomyewo tube nga tumuwaddizaako owulire ebigambo bya Gashumba live tukuweereza ensonga zonna. Gashumba is back. Tulabe engeri gye tumukomyawo, tulabe ali wali ku Radio 4 ye ensonga azikuwa nga bwaziraba sigwe nga bwoziraba ensonga agikuwa nga bwogiraba. So ku Radio 4 wali wetuli tulabe ensonga zinatambula zitya. Ayogedde byonna ebya mukyala we gwe yawasizza, n'ayogera ku musajja engeri gy'olina okukwatamu omukazi, naye ekisinga mu byonna omusajja omwavu akasajja tekakulekedde yadde. Gwe Gashumba omusajja omwavu anti toyinaawo, nze nkubuulira ku akasajja koogedde banna nempulira naye nga bakyali bange nga tukyalina olugendo nga we still have a journey to move. Omulabaawo Uncle Gashumba yeeteeseteese addemu atuwa ekitambiro kya misa. Kati kino kye tulimu kye bayita ekitambiro kya misa. Osooka oggyeko kagundi ako, osooka okaggyeko. Okay. Kula atapa ozinze live twage tukyagala okuna ebifaananyi ssebo. Gwe Samola zaako live. Ndaba Samola yahandolingira Gashumba. Samola zaako live twagala kifaananyi nga kiva wali ku Radio 4.
mbadde nkugamba Frank Gashumba tukyali naye akyalina okuba nga atwongere ezimu ku nsonga gwe nga bw'olaba omukolo gwe gwali gutya gwatambula gatya byonna tubiina olunaku olwaleero n'omukulu Frank Gashumba era mu ddakiika ntono nnyo ajja kuba atwegattako. Mbadde ngamba nti Gashumba bana akomyewo omukulu akomyewo bana kufuna ku ddoboozi ly'omukulu lyayiseewa yagala kola ki Okay. Okay.